ddere olw'ensimbi ze mwataddemu n'obudde okuba nti mwali presenting ze Uganda bulungi nnyo era mwafunye amasimu g'abakungu ne mwogera nabo ne mbabulira ensonga bwe zigenda mu Uganda mwe bali nnyo balidde ate mujjangu ku mwenda basobodde okubeerayo egiriva olunaku lwajjo mwe bali era njala tutwala mukisa guno okubaza obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda okwetoola ensi yonna abaweesezza omukolo guno ekitiibwa nga mwabadde ku mitimbagano egy'enjawulo omuli YouTube, Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu emirala gyonna abaddeyo mbungi ne mu presentinga oba ne mu representingira eggwanga lyammwe. Omanyi my comment section kintu kikulu nnyo. Comment section viewership abantu nabo bennyini abakulu ab'enjawulo abatuula mu lukiiko olwo bwe balabanga for the first time emitimbagano gyabe gijjumbiddwa abantu bakomentinze ng'ekintu kiraga positive side nti kituufu Uganda eri mu buzibu awo tuba twagala so mwenna abaddeko mu bulungi kubanga kyagenze ku record nti eyo Geneva Summit ya 2026 yajjumbiddwa Abannayuganda bangi abadde online ate tunafuna figure ntuufu nejjo twasembeddeyo twasegerezeddwako nti bandibanga kwaddeko abalabye summit eyo bandibanga badde basukka mu miliyoni ezisukka 5 ku 6 across the globe abalabye meeting eyo live kati ate bagirabye after live ate bo kitegeeza nti bali mu bukadde obusukka mu 4 okuddaago n'abalaba kyayire kitegeeza nti bweneemalira ennaku 7 ng'olukiiko olunene lutudde lw'abasalawo jja kuba kitegeeza nti olwedde egenze mu miliyoni esukka mu 10 plus kiba kitegeeza tujja kuba tufuna okuddibwamu okwenjawulo so mwe n'ababaddeko mbibaza president na buli kimu ababaddeyo mu balinyo balire ddala. Alright, njagala tugende ku information eyatuleese olwaleero. Information eyatuleese olwaleero njala sooka tegeeza Bannayuganda mwena gye muli nti ebbanga libadde ddene nnyo nga tujja tubategeeza nti Bannayuganda tulina okwerwanako naye njagadde ntandike na kano. Munnayuganda yonna gy'oli okuva mu Mamboka, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono twabagamba mukanoonye, mukalonde, mukakuume, mukabanje. Tuli mu kabanja era okukabanja tekuliiko time limit essaawa yonna kutandika naye njala kubuuza olredde okubanja akalulu lwaki omukulembeze jjo bwe yabadde nga ayogerako eri namunju w'omuntu okwetola ensi yonna yagambye nti time entuufu bw'eneeba etuuse agenda kuvaayo naye watuddekaawo nolowooza time entuufu eri luddawa kati kankusunireko okuva wenkoledde akatambika n'okuva olunaku lwajjo kitwale nti Nyandi Yosoferi ayagala kwerayiza mu Gwokutaano tuli mu Gwakubiri kitegeeza tusigazizza emyezi 3 mu myezi 3 gino president asobola okusafeesinga ewantu wonna ne lukoya ne bwe lunaakoya ogenda kuba oli luddawa lugenda kukusangawa kubanga bwe lutandika ow'ebbanga wakuweeka ejjinja buli omu wooli oba olina kusituka busitusi ekirungi mwe temwategeera sayansi yali mu kintu kino lwaki akasiriikiriro kano president okugamba nti nja kuviirayo obudde nga butuuse obutuufu yali ayagala kusooka kuba jjinja mu kisaka oba mu nju kikumanya ani yaani mu kaseera kano kwolabidde kano opposition yonna ebadde ya Museveni etandise okweyanjuluza ng'eddeyo wa Museveni ompulya bulungi nnyo abantu abatali kwalaali batandise okweyanjuluza kitegeeza gy'atudde alaba buli kimu ne gavumenti agitadde ku bunkenke ku makya boogera kino olweggulo boogera kiri kandi gavumenti agitadde ku bunkenke ate ng'ekimanyi nti bwe bate bamulabako bamanyi ki ekiddako kitegeeza nti gwe gy'oli mu myezi gino egisigadde oli redde nti singa president asafeesinga olunaku olwo ogenda kubeera redde nkugambye okuva lunaku lwajjo lweyogedde lwenkoledde akatambi kano nze kugamba nti oli redde nakugamba twakugamba nti kabanje taliiko nnaku ntuufu wabula nze njagadde kukusundirako nti okuva olunaku lwe twalonda mpaka president lwanaagamba nti avuddeyo nga Nyandi tannalayira oba nga amaze okulayira oli redde wanaasoose n'akulekamu osooka olaba eggwanga nga bwe litambula obumenyi bw'abateeka bususse mu Uganda okutemula kususse mu Uganda okuwamba abantu kususse mu Uganda n'abennyini bennyini be baakozesa aba NRM okubba obululu bennyini bakaaba aba ghetto structures bennyini be baakozesa okubba obululu ne bennyini bakaaba
aba NRM bennyini bali maziga. Nyandi Yosoferi atandise ogenda buli wamu atalina genda. Yabadde wa Bishop yaliko yali yagenze wa Kardinali Wamala musajja wattu na zino zonna kyakola anoonya legitimacy kankulage kino anoonya legitimacy simanyi naka savings mama anoonya legitimacy kubanga weebuuze mu gino gyonna emyaka omusajja ono abadde amwagaza ki naawe njagala osooka ombuuze nsooke nkubuuze bukyanga Museveni abeera mu buyinza emyaka gino gyonna kadino eyawumula amwagaza essaawa zino kitegeeza nti ayagala legitimacy nenjala kubuuza omusajja ono wa Katonda amwagaza ki kubanga omusajja ono ye yandiyagadde okulaba ng'eggwanga teriwa musayi wuuyo amwagaza ki essaawa zino amwagaza ki essaawa zino amwagaza ki essaawa zino anoonya legitimacy ye yamututte okulaga ensi nti abantu bonna bakulu mu Uganda bamukkiririzaamu so nga ate kikyamu oyo kadino yandiyagadde okulaba ng'ensi eyitawo mirembe nga tewali kulwa musa wadde okutulugunya abantu yayagadde agendeyo afune ki afune legitimacy kati bwe yavudde awo n'agenda ku ntaana y'omugenzi Archbishop John Nrum era naye kufunayo legitimacy naye weebuuze lunaku ki Museveni yali agenze ku malalo g'omuntu ngera kubuuza lunaku ki Museveni yali yewona mulenga agenze ku malalo g'omuntu tekibangawo olw'ensonga nti bano abasajja balina ebikolwa ebyakalogo kalenzi balina ebikolwa byakalogo kalenzi kirabika baamugambye agende ku malalo ga John Nrum akole ki abeeko byakola omulaba bulungi nnyo agenze ku malalo ga John Nrum naye ng'ajjukira information etulaga nti Museveni kennyini yerebega w'okuttaane w'okutta John Nrum lwaki agendayo mu kaseera kano ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti yerebega w'okuttaane w'okutta Archbishop John Nrum kubanga ye ayagala balaga nti ali hole nnyo talina buzibu naye nze nga nze byange bimbyogera kati ng'omusizi Agulesiyani kankutereko wano mutabani wa Amini ye kennyini akubuulira ensonga kamukotereko wano akubuulira ensonga He lay and wept at the grave of the late Archbishop John Nrum. I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported John Nrum, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni's Pronasa terrorist group so that they could continue abducting and murdering prominent people like the late Chief Justice Ben Tuanuka, who was abducted in vehicle number UU171, never to be seen alive again, and the vehicle found 4 months later in Mbale, eastern Uganda, on January 22, 1973, with Museveni driving it, and him escaping arrest that day, and then writing about the very escape in his memoirs. However, in regards to the Archbishop, the Pronasa terrorist group leader Museveni then discovered that the new stock of weapons that Obote had promised to him were instead sent to Archbishop John Nrum. And so in anger at being played by Obote and in anger at Obote's tribalism of sending the weapons to his low tribunate, John Nrum, the Pronasa leader Museveni leaked the Archbishop's operation to the Amin security agency. And this led to everything that happened to John Nrum.
So it is indeed funny to see today that the very person who instigated the whole saga against General Luwum is the one here 49 years later laying a wreath on the grave of the very person whose death he instigated, including he instigated the Amin government's discovery of the truckload of weapons hidden at the Archbishop's residence at Namirembe Cathedral, all culminating in the arrest by the government and then the subsequent shooting of Archbishop General Luwum by driver Moses Okello, who had been told to take the Archbishop home, but who claims the Archbishop tried to strangle him and rape and tried to take the vehicle. So here is Moses Okello being asked by the international media what exactly happened in the vehicle that led to him shooting the Archbishop. In any case, if there is no full repentance, as Museveni laid his wreath here, then as the instigator of the whole saga, this memorial wreath is the biggest and most macabre political comedy in Ugandan history, as we see the person behind Luwum's death standing at the grave of the very Archbishop whose death he instigated, and is here pretending to mourn the Archbishop. I can only imagine how the Archbishop is standing helplessly in his grave at this very moment. Thank you. The Archbishop was a terrorist caught red-handed in... Comrade yoyo muganda affe mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada akunyonyodde buli kimu nga bwe kiri. Akugambye omuntu eyali emabega w'okuttibwa kwa General Luwum yali Museveni kennyini. Era bamala okutta Archbishop General Luwum, emmotoka yali avuga ya Archbishop yennyini baagisanga Museveni ng'agivuga oluvannyuma lw'emyezi ena mu kibuga Mbale. Kitegeeza nti bwe banga General bamutta ate emmotoka yali atambuliramu Museveni abanga bagimusanzeemu Mbale, kiba kitegeeza nti Museveni avunaanyizibwako okufa kwa Archbishop General Luwum kati ayimiridde mu maaso kubanga anoonya legitimase. Era temwewuunye Museveni nga yeefoosinze okunoonya Ssaabasajja Kabaka okumwetega afune ekifaananyi. Nkiddamu, temwewuunya Museveni ng'afoosinze nga yeefoosinze oba awagaanyizza n'amaanyi n'afuna ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka by force. Buno obaka njala busirikira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli, nsaba okukuluma kutu nkutegeeze wonna wooli nti abatamanya ngamba abakulembera mu Museveni ne security ye bandiyagala okukunoonya wonna wooli basobole okusomosa Nyando Yosoferi Tibahabulwa okutuukako ng'ekigendera kyayagala kufuna kifaananyi. Ekifaananyi kino bw'akifuna ajja kiraga ensi n'abantu nti wamwenda osinze oba eggwanga liri mu mirembe. So njagadde nkulume kutu nkutegeeze nti ab'ebyokwerinda bya ttiimu y'ebyokwerinda byo gitegeeze nti seetaaga kusinkana muntu yenna obudde buno, naye nga kitegeere njagadde okukuluma kutu nti Museveni ekyamututta okusinkana oba okuyita Kadino Wamala ku myaka gy'alimu ng'omusajja atwageye n'agenda ne ku malalo g'omusajja gwe yakulemberamu okutta, ayagala kifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. Kati Ssaabasajja Kabaka asaba okuluma kutu okukulopera okugamba nti beera mwetegefu nti bayinza okwagala okufuna ekifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. So ye njagadde okutegeeza obeere ng'oli bulindaala ng'obuliri bwa wansi nti musisi bwajja oba mutenza ggulu bwajja tofuna kutaataaganyizibwa nnyo okusinga oli ali katandala waggulu abeera nga musisi oba mutenza ggulu asazeeko ekitundu mwali. Byobaka mubalinnya okusindikira obutegeere. Kati bakutegeezezza ensonga eyo ogitegedde bulungi nnyo, omusajja okwagala legitimase. Kati mu kwagala legitimase n'ekirala tewaliibwo mu byafaayo bya Uganda muntu ayambuddwa n'ateekebwa ku mmeeza y'ensi yonna n'emulaba obuvo bwe n'obuddo bwe, ebikolwa bye, embeera ze, obubbi, obutemu, obukumpanya, obufere nga Nyando Yosoferi. Nze njagala okwebaza nnyo ow'ekitiibwa muzzukulu wa Kayiira Ajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, webale nnyo kujja mu nsi muno kutulaga kubo na mazima n'obutatiirira. Oyambudde Nyando Yosoferi Tibahabulwa Museveni, tomulekeddeemu kaamonda.
era ojja ssanga y'abavubuka abali myaka egiteesalirawo ojja ssanga y'abavubuka abali myaka egikookolima naye ng'amaloboozi tegakwatagana wattu nga bakuwalamba kubanga tebamanyi omulembe bamanyi gwe balabye gwa Museveni ate n'okusoma kwabwe kubadde kwa bituli nga zino bituli bingi ezisumulula eggaali maanyi ga kifuba nti omuto gy'amanyi enkuba gyetonya ate n'okusoma kwabwe kwa munguuba era bw'otunuulira ennyo abantu abakulima empindi ku mabega nga NRM ye basasula wattu mubuuze yasomako ku civic education wattu mubuuze yasomako ku political education wattu mubuuze yasomako ku byafo by'eggwanga Uganda yo independence amanyi twagifuna ddi amanyi obuvubo n'obuddo amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda amanyi ssemateeka kyemugamba okukola takimanyi yensonga lwaki ajja kujja akole ki ayogere matankane nenze njagala okukwebaza muganda wange okoddomi wange webale kujja webale kulabisa Museveni n'abantu be kati nabagamba tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu Museveni bukyanga ajja mu buyinza yamanya nti mukolobezi Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu 19 yamanya nti mukolobezi wano okuva mu 1996 bajja batemula abantu nga records abazungu bazirina mutemuloza video ezafuluma ku mitimbagano oba ku mawulire ebiseera ebyo za recordingibwa abazungu baita bamanyi nti Museveni yassa abantu kyova laba tewali record ekulaga nti Obote yattanya abantu okitegera kyova tewali record ekulaga nti Museveni yattanya abantu mu lutalo Sole record zikulaga nti Amin yattanyo Obote yattanyo naye bwe tufunye ba historicals ne tumanya Museveni enkola tukizudde ndi Museveni yajjatta abantu bano nga bwazaakola ebiseera bino kituzzawa kino kituzza nti abazungu bano batandise okurevisinga information gye bafunaga ku Museveni tulowooza nti Museveni yalimba ffe kabana Uganda Museveni n'abazungu yabasiba akatambaala omanyi omuntu omuyaaye naye ng'atema okwata mpola ate nga bw'akuwanikako pukakyayinoonywa n'akuwa n'owokusula n'akuwa ne ku mmere n'akuwa ne ku ssente enkalu nti kale bw'ozze kunoonyereza ku bizibu byali mu Uganda okuva mu 1966 n'okutuuka olwaleero ng'ebizibu bino byonna azaabikweka information yagigulayo ku mainstream media abantu ba historicals abasse kati nga bajja okunoonyereza akuwa emmere n'akuwa security n'akuwa n'akasente kati gwe mbwongo boga yiyo omusajja ono w'ekisa bannange tugenze okulambula ensi zonna ezirimu entalo abakulembeze tebatufaako niyo musajja akuwa n'akasente n'akuwa ne security n'otambula buli wamu ne bakuwa ne sente zikuza n'ezikulesa bakuwa ne pocket money omusajja nga wakisa abadde alina okunoonyereza ennyo baga musajja mulungi nnyo kati abazungu batandise okurevisinga obulimba bwa Museveni okuva mu 1996 okutuuka olwali bakitegere omusajja mukyamu kati ate bwe wazza social media neyambula Museveni nga ne ba historicals abasinga obungi abaafuluma eggwanga bawandiika ebitabo bawandiika records bazibawo abazungu baga mu revising information gye mulina ku Museveni enfu Museveni si Munnayuganda Museveni mutemu Museveni yatta kati ye bwe yakimanya n'anoonya abazungu abasobola omukubira ebiraka n'anoonya abazungu abalyake abasobola omukubira ebiraka nakugamba n'omuzungu muli wanguzi lwakuba enguzi agirya mu kyama ate talaga nti yalidde enguzi kubanga sisitimu zeewaabwe zibakwata enguzi zino bayinza ozifuna mu bintu ebikalu enguzi zino bayinza ozibasindikira obusindikizi oba omuntu omuleetera ekizibiti ku adresi ye naye nga kizira muntu wa state bwe bati bali enguzi so singa bano bannayuganda bamuwadde enguzi enkyaguze kalina enkyaguze emmotoka luli aguze ettaka luli agenze mu Amerika kati enguzi abazungu tebagirya mu ngeri eyo bagirya nga beekwese kati Museveni kye yakola yafuna abalobist abamuwujjira obunyama buli wamu n'abateekawo mu kkooti y'ensi yonna mu kkooti evuna n'abakalintalo mu World Bank mu IMF buli wamu wonna mu NATO mu UN kati kye yakola ne mu gavumenti ez'enjawulo buli gavumenti yonna gy'omanyi nti nnene mu nsi yonna Museveni n'ateekayo lobbyist nga lobbyist tasobola kukkiriza bbaluwa yonna eba wantu wonna ng'ekulitisazinga Museveni mu Amerika Canada Bungereza mu nsi za Europe zonna mu Asia ne mu Middle East
nga tosobola kuyisaawo bbaluwa olw'ensonga yakikola akimanyi nti singa abantu banaawayo information emukwatako ng'obudde bukyali ajja kuba tasobola kuwangala mu bufuzi. Kati essaawa zino Kyagulanyi bwazze n'amwambula nammwe ne mugattako eddoboozi lyammwe era mukyagaanya okuzikiza kitegeeza nti ali mu kattu. Kati yali mu struggle, ffe twagala mujja mu ntebe naye yali mu struggle kubanga ffe tugamba nti akatali kaba magumba olya musuula mu mulyango. Kati ye ate amagumba gamulimye okusuula mu mulyango wattu ate atandisiga kweka mu ssaati ekizibu ennyo kubanga ensi emulaba. Kati njala baga baganda bange temupowa ensolo ku kizigo kweri wabula kye mulina okumakinga sure nti kati akaluko tekakyaliwo tugenda mu action ya ddi tugenda kabanja mukulembeza akubuuza are you ready in case asafesi nze nga bwe yabagamba are you ready bwe mmala otutegeera ensonga ezo nga bwe nzibagambye zonna tugenda kuzzaako ki wano wole kulira okukombesa wane. 1 ekisookera ddala owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka. Ngenda kusaba na Uganda bonna bali mu Uganda nti abantu abasinze okulemesa Museveni mu buyinza be bantu abajja ku TV ne boogera nga badifendinga Museveni. Amudifendinga kubanga yamuwadde ssente bw'aba teyamuwadde ssente amazima akola ki agamanyi. Abantu abalina okubanga babuuzibwa balina okubuuzibwa ebibuuzo. Nkiddamu abantu bakumidde Museveni mu buyinza si mmundu zokka n'abantu ba bulijjo abamulya mu ngalo bakola kyamaanyi nnyo. Lwaki? Mu Uganda mulimu abantu ng'agenda tutegeererawo essaawa zino bwenjogerera waliwo agenda otutegeera oluvannyuma lw'eddakiika oluvannyuma lw'essaawa oluvannyuma lw'ennaku oluvannyuma lw'omwezi. Kati abantu abajja ku TV n'adifendinga Museveni abazze kubanga bamusasudde baba temumusasudde amazima agamanyi. Kati abantu ekikulu ekyo mulina okugenda obbabuuzaako. Bw'omubuuzaako oyo tagenda kuddamu kujja kwogera bitakwatagana nga mpale ya mukama we wadde aba amusasudde aba afunyemu okutya. Naddala abajja ku TV abajja ku radio abajja ku LC1 abajja ku byalo abajja ku bodaboda stage abali mu taxi buli wamu w'omusanga akuuta akadingidi manya nti oyo musasule naye ng'amazima akola ki agamanyi. Era bw'batamuwa ssente ayogera ekituufu. Kati bwe tudda ku social media bonna abaliko abalumba enkyukakyuka oba tayagala Museveni aveeko tebalina mirimu ba jobless seekers. Kati omulimu gwe balina obaguyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ate guli far better than omulimu gwonna gw'okulya application. No wekasitoba nga osobola okujja n'ovuma n'olengeza n'owayiriza ogwo omulimu gukola. Kati abagukola bo bennyini bwe bate bamusasudde tasobola byogera era olulimi lwesiba naye bamusasula ng'olulimi lusumuluka. Kati abantu abo abali ku social media omanyi waasula omanyi bw'atambula omanyi gy'aliira. Nkugambye mundu si yeekumye Museveni yekka naawe bennyini abeera ku social media bye bakuumidde Museveni mu buyinza kubanga eri abawuliriza abantu abo. Nakugamba ekigambo nti oli bw'akwata essimu n'agyetonozaamu n'ayogera ekigambo ku bantu 10 ababeerako tekubulako bantu 3 bakkiriza mu kigambo ekyo wadde omusanvu bayinza okkiwakanya. Nkiddamu oli bw'akwata essimu n'agyetonozaamu naddala abavubuka abali ku mutimbagano abali kubeera ku TV ezo bwe bamutonozaamu kamera n'ayogera ebigambo byogere bikyamu ku bantu 10 tekubulwako bantu 3 bakkiriza mu bintu ebyo. Bw'aba jjo kikola buli lunaku ng'afuna abantu 3 bakyusa obwo nga bafukyusiza abantu bameka. Era akusigira n'ekifaananyi nti Museveni tasoboka era tasobola kuvaako n'akuwa ebyokulabirako naye nga gwawerako ebyokulabirako ye kennyini mupangisa ye kennyini agamba nti Museveni tasobola kuvaako. Bw'omubuuza akoze ekimbulamu takirina wabula ze bamuwadde okujja okwogera zeezo. Kati gyakusigira ekifaananyi tekisoboka. Kati abantu abo balina okusooka okukolebwako. Musula nabo ku bitundu mulya nabo munywa nabo balina abaana mu masomero gegamu gye mubatwala balinya taxi zezimu ne mujja mu mwebali n'ebintu bakola byennyini bimanyi. Muso kasita munatandika okujja abantu abafukuira Museveni akadingidi nga talina muntu asobola mwogera bige bya kisimu ku social media ne ku mainstream media kiba kitegeeza nti Museveni mutandise omujjako emirandira. Kabere minister kabere kansala kabere MP kaberani ngazze mu community abantu amutandika obbaboola
mutandike okubola bizinensi zaabwe ku gurawundi abeetaagisa okubuuzaako mubabuuzeeko kasito n'omubuuzaako ne muva mu meeting ne mwekyangu yaba tagenda kudda naye munaasirika obusirisi kitegeeza nti olutalo tulina lungi nnyo ate tuwananwene nga tuba tunodukola ki odulwa n'oduggusa kati wano katugendeko wano tukyaleko wano nakulwaliro naku zomwe ziri 19 nzize misana nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II wonna wooli obubaka buno nsaba babukutuuseeko Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okuloopera saako n'okulogira ennaku eri mu ggwanga Uganda naye ng'ennaku eno eri mu Uganda esinzidde ku ffuga bbi eriteekeddwa ku bannayuganda saako n'abantu b'okulembera mu Buganda kuba mu Buganda tokulembera baganda bokka okulembera bannayuganda bonna abaava mu bitundu by'enjawulo okujja okusisira mu Buganda nze nga nze omu n'abantu abaafuna okutegeera Butya Museveni gye yasimba emirandira mu Buganda n'ateekayo enkwezengeze abayita abaganda ng'ate baganda mannya nze sikunenyangako nti wakola ensobi tewakola nsobi wabula naawe tewamanya ng'omukulembeze ow'ennono akulembera baganda wawa obuyinza abantu okkulondera abakulembeze wabula ofufa okunenya kwange kuli nti abantu abaakulembera okunoonyeza abakulembeze abali mu Mengo kati essaawa zino be baakulyamu olukwe ne bakuleetera abasajja n'abakazi abaganda mannya abafutubadde Mengo nga bonna bakozi ba gavumenti ya Museveni ate nga baganda mannya lwaki nazzi kuno mu Buganda mu ggwanga Uganda bwazanyanga ebitundu 5 ku buli 100 nazzi kuno ng'Obuganda obwakabaka Buganda buzanya ebitundu 5 ku buli 100 ku byenfuna bya Uganda ku byobufuzi bya Uganda ku byensoma ya Uganda ku byobusuula bya Uganda obyokusuula bya Uganda n'okuberawo kw'abantu naye bukyanga Ssaalonga Mulengejja wasanya Carol Charles Peter Mayiga Futubale Mengo nga bamukusibye ebyo byonna byakyuka bitya nazzi kuno nga n'okulonda cabinet egenda okukulembera eggwanga bamala kwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda oba bamala kwebuuzaako kikyaliwo Ssaabasajja Kabaka tekiriwo nazzi kuno ng'obukulembeze bwonna bugenda okukyuka okugenda mu kampeyini okuba okunoonya akalo abasajja n'abakazi nga ne Museveni kwali bajjanga okukiika Mengo okuwaaba olutabaalo bakyajja Mengo okuwaaba olutabaalo nazzi kuno nga wabaawo ensonga enkulu mu ggwanga eyeetaagisa okusalawo mu nkola ey'ekisajja kikulu baasookanga kwebuuza ku Bwakabaka wa Buganda naawe kenyini Ssaabasajja Kabaka bakyakubuuza nedda lwaki nsaba okuloopera okutegeeza akalulu akawedde akalulu ka 2021 muzzukulu wa Kayiira Ajuule mutabani wa Ssentamu yawangula akalulu ako Sserwajja Okoota nabba obuyinza bwa muzzukulu wa Buganda naye mu kububba yakwatiramu bannaalumanya ne bassaalumanya era bangi battibwa abalala baawambibwa abalala tebamanyiiko maziikiro abo tebamanyiiko mayitire gye bali ne tugezaako nnyo okulanjana naye twasuwa mazzi ku nsaano wabula abasajja bafutubadde Mmenga baganda mannya baagufuula mugano ogw'okuseka saako n'okuba nti bo ate balya mu kimu ne gavumenti ekola ebikolwa ku bannayuganda ku luno ate bwe lutuusa olwaleero ne gujja bagira nti tugenze mu kalulu kano ne tukawangula ebitundu 7.5 ku buli 100 n'obujulizi bwonna weebuli tugezezzaako nnyo okuyisa amaloboozi naye era tubali tusuwansa kuki ku mazzi ebitongole byo ebiri Mengo omuli
ebikwasagana ku mataka n'ebirala byonna kuba byempuliziganya byafa bo baasala okuwagira Museveni n'abamulya mu ngalo. Kati wetwogere lwaleero tugenza okukola okunoonyereza nga bannayuganda basukka mu 5,000 bannayuganda basukka mu 5,000 bapookera mabega wa Mitayimbwa. Bw'osoma emisango egibagguddwako gwe kennyini osooka ne weewuuza ensi ki gye tulimu era gino misango kikaaki. Njagadde kiteeka mu bugazi obw'eggwanga Uganda kubanga Ssaabasajja Kabaka bangolamula tulamula Baganda bokka kubanga Obuganda be bantu bawangalya mu Buganda. Njagala okukulopera nti abavubuka abakyala n'abaami abasoba mu 5,000 bawambibwa ne batwalibwa makomera ag'enjawulo. Bo betamanyi muwendo battibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwabira nti n'abamu basibiddwa mu makomera ag'ensi ezituliraanye. Kino bannayuganda mugenda kukwata ku mutwe. Ebyo bannayuganda abaasibwa South Sudan. Ebyo bannayuganda abaasibibwa Rwanda. Ebyo bannayuganda abakwatibwa ne bakukusa batwalibwa e Congo. Nkiwa nti ne Tanzania ate kubanga ebyo bannayuganda baasibwa nga political prisoners. Nga mubanoonya nga temubalaba. Naye nsaba okukulopera nti abavubuka n'abaami n'abakyala basukka mu 5,000 bali makomera. Wabula ekyensonyi era ekinyiiza ekikaabya nti Obuganda bwalina omukono mu kutebenkeza eggwanga n'okusalawo eggwanga giwa gye litambula. Era wayogeranga ne Museveni akola ki n'ategeera nti Buganda eyogedde. Naye ki ekyatuukawo? Oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro gwe baakusiba obusibi nga tewamanya nti musajja Muganda mannya. Katikkiro eyalemera mu Bwakabaka bwo gw'oyazika akakomo n'akalemera n'atuuka ayagala ate okumenya omukono ogwamukwasa akakomo ako. Yeefudde kyesirikidde olw'ensonga nti y'omu ku abo abatulugunya abantu. Buli kimu ekigenda mu maaso okiraba. Omuzaana wo Jacqueline Mbabazi ng'ono yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nkomyo. Omuzaana wo omulala era nga omusawo mu byenjigiriza ebirala Dr. Zedriga naye ali mabega wa Mitayimbwa. Musajja wo Enkwatangabo era nga yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu Muwanga Kivumbi ali mabega wa Mitayimbwa. Naye ekisinga okwennyamiza nti Emmengo ewafutubadde abasajja n'abakazi buli omu yeefudde kyesirikidde tewali ayogera. Wabula ate Obuganda babusiga ekifaananyi ekibi ennyo. Bwe tusoma ebyafaayo mu ggwanga lya Bufalansa, Kabaka eyali mu biseera eby'omu 1800+ oba 1600 awo Kabaka eyaliyo. Yeesolero bwa Naggamba eri abantu batwala wattu enjala n'ebakommonta n'embayisibwa bubi mpaka okutuuka abantu baava mu Bwakabaka obwo ate bennyini babukunkumula omukono mu kibya n'okutuuka olwo tebuddangayo. Ekifaananyi abakulembeze Abaganda mannya abali Emmengo kye bagezaako okusiiga batya. Bukyanga obutabanka obugwa mu ggwanga mu kulonda kuno tekuli leebe kebere radio kebere TV kebere omukulembeze yenna ow'Emmengo eyali avuddeyo kwogera ku bizibu ebyo. Wabula ate tulaba nnyo abeeyita abasajja b'abamasaza nga batiitira ne Museveni era nga baatuse n'okuba nti balya mu Buganda olukwe. Akatambi kengenda okuzannyira keeka omusajja mukulu Katambala owe Butambala ng'ono y'omu ku ba agenti ba Saluga Mulengejja ng'ono y'omu ku bantu abaalya olukwe mu Muwanga Kivumbi ng'akolanagana ne gavumenti. Omwami ono abantu bamutegedde wabula ebyembinga binajja
yeesolosezza mbu ajje ku kooti awulire omusango gwe yeetabamu okusibisa Muwanga Kivumbi. Bannansi be Butambala bamugamba nti okalya ogunywanga n'ogufujja baamututte nga talinnya. Era n'akawulunguta ke yazze ng'avuga ng'adda mu maaso kyamwaliriza okukazzaamu jjiya ekavuga ng'ekazza emabega okuwala ebinaddirira naye nga bantu abali emmengo abagamba nti bakola mulyako Buganda. Kaakano akatambi Butambala we Butambala abaana bamugambye addeyo Katambala abaana bamugobye ku kooti era avuga addayo. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kooti. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kooti bamugambye addeyo. Katambala we Butambala zezo ensonga nga bwe ziyimiridde. Katuddeyo buto mu lunyiriri bw'embadde. Wetwogerera essaawa zino abakyala n'abaami n'abakulembeze abakwatibwa tewali muntu yenna kaabere minisita, kaabere mukungu, kaabere wassaza, kaabere mulangira, kaabere mumbejje yavuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Nyongera okusigira ekifaananyi nti ensonga zino nzoogedde ng'ekifaananyi nsize kya ggwanga lyonna si kya Buganda wano olw'ensonga nti abasajja n'abakazi abakwatiddwa bonna badde bawangaalira mu Buganda saako n'abo abakwatiddwa mu bitundu ebirala by'eggwanga. Lwaki? Ne batuuka okukwata abantu ba Kabaka Mayiga n'atabako kyayogera. Kati ye ekifaananyi kyasiiga asiiga nti Obuganda kati bwafuuka bwa byanfuna so si kulumirirwa bantu. Era nga twogerera essaawa zino kijja kuba kya bulyazaamaanya, kijja kuba kya nsonyi okuba nti ekifaananyi kye basiiga Obuganda kati Buganda yafuuka ya byanfuna nga tesobola dde okuvaayo okwogera ku bikyamu bikolwa mu Uganda. Gamba nga okutulugunya bannayuganda, okuwambibwa kwa bannayuganda, okuttibwa kwa bannayuganda, okusiba abo bonna abeetabye mu byobufuzi ebyokukyusa obukulembeze mu ngeri y'amancoolo. Jjo lyabalamu wano omukulembeze wa National Platform era omukulembeze ya Robert Kyagulanyi Ssentamu batamanya ng'aba baasalako amakaage Katonda lusulimu akaba musajja ne yeesolossa kati alira ku nsiko. Lwali lutali lubusa abatamanya ng'ama gakulembeddwamu mutabani wa Museveni General Muhoozi Kanyarugaba ne balumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ttumbi nga taliyo musajja wattu. Baasangayo mukyala we n'abantu abatonotono tebaamuyisa bulungi ng'embeera bwe wagiraba nakati naye gyali tetumanyiyo saako n'abaana. Ebikolwa bino byakolwa byonna n'okuba nti muzzukulu wa Buganda teri amanyi gyali tumulabulabe ku mutimbagano ng'abonese byonna Mmengo ekoze eki esirise. Abaana Abaganda bali mu makomera bavunda Mmengo teyogera, bannayuganda bali mu makomera bavunda Mmengo teyogera, wabula olw'okuba nti balina ekifaananyi kye basiigira eggwanga nti eggwanga liri mu mirembe kati bo batandise kulanga misinde gya birthday. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu ekifaananyi kino bw'oba otudde mu ntebe yo gw'olaba kifaananyi kibano kye basiiga nti kati bagenda teekayo birthday raale era batandise okukyutunda emijoozi gye batunda bagenda giguza bakibagwira. Era Obuganda bwo kye busobola okukola bino Obuganda bye baakolanga edda mu kusalawo ku nsonga z'eggwanga. Bwe tuva ku misinde tugenda ku matikkira era ne Mayiga atunda etiketi alaga ekifaananyi eggwanga liri bulungi. Bwe tuva ku matikkira tugenda ku nkuuka era ssente nazo azikuŋŋaanye alaga ekifaananyi nti eggwanga liri bulungi. Nze mbuuza ku kubonaabona kwa bannayuganda, kubonaabona kw'Abaganda, kino kye kifaananyi kye musaze okusiigira eggwanga nga tewakyaluwadde kigambo kyonna kyogera ku mbeera embiri Buganda okusalawo kwayo kwadda ludda wa. Mwagala tuga nti Buganda yafuukanga muntu wa bulijjo naye atakyasobola kwogera ku nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nga nkusaba olw'okuba nti ebyafaayo mu Uganda biraga nti Obuganda bwalina amaanyi
naye sawa zino Buganda tebukyalina maanyi kiki ekibufudde tebukyalina maanyi bwe bukulembeza obukyamu buli Mengo bwe wagamba nti bukuddiza ddamula ne bugaana olw'okuba bulina ba state agent ababulimu nga bo bakimanyi nti okuvaawo kwa gavumenti eno yejja okubeera enkomerero yaabwe mu byenfuna yaabwe okuva kwa Museveni bajja kubuuzibwa ebibuuzo bingi nnyo ku butya Abaganda gye babondabonda mu Buganda nga bagiddwa ku mataka kwe kujja okubabuuza ebibuuzo obugagga mufunye mu Buganda mbujjeewa kyova olaba ennaku zino akwata n'enjogeza n'atandika okudaalira abantu atya omukulu no byabadde alonkinga emisinde gyo egy'amazaalibwa yatusera okugamba nti obutasoma kibi nnyo n'obutamanya kuwandika kibi nnyo nti era abantu abali yaddeyaddeko mu byenfuna baasoma abataasoma embeera mbi wano wenjagala okubuuliza omwami ono yali atulazeeko nti kitaawe yali yasoma kwenkana ku kintu kino okwenkana okutuuka wano akimanyi nti Obuganda ebitundu 9 ku buli 100 bwazimbu basajja bataagendako mu ssomero akimanyi bwe twogerera essaawa zino nti Uganda erina obukadde 49 obw'abantu akimanyi bulungi nnyo nti obukadde obusukka mu 30 tebwasoma naye nga buyimiriddewo yabuliisa Mayiga njala kubuuza gw'oliisa abataasoma mu Uganda gw'oliisa batamanyi kuwandiika njagala ombuliro bizinensi ennene mu Uganda nga bannyinizo balina PhD oba balina masters okuyimirirawo ng'omuntu ayimirirawo ku magezi ge mazaale so si bitabo mwe mukulembeza nnyo amagizi amayigirize so si amagezi amazaale abatondawo Buganda tebabutonderangawo babutonderawo magezi mazaale na buvumu w'oyimiridde awo abazimba obulango obwo baali tebaasoma gwe mufutubadde gwe yasoma n'amasiro gakulemye okumala gwe yasoma ate ofutubadde kubba bubbi nga n'ebizibu ebiruma bannayuganda mu Uganda tosobola byogerako kubanga era kiweesigamyeko kimu kya bufere na kubba bw'atyo bwe yabadde akudaala byosoma okufuna nze byendense ennyimba mwali muzuulidde ezo omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika talina lugendo bameka be basuuzizza bino eby'obululu olw'obutasoma temubawulidde bameka abalina ssente abali mu mbeera eyo singa otunuulira abantu abali yaddeyaddeko baasomako ataasomako atamanyi kusoma na kuwandiika tayinza na kulya bwami abantu era basinga okubonaabona beba bataasoma eyasoma bw'anaaba ali ku muwumbo ataasoma ng'ali ku kibego bwe kiri right kati Ssaalonga Mulengejja wasanyako Charles Peter Mayiga nga mpita ku mutimbagano guno gwegula makafo njera kugamba ebyenfuna by'eggwanga Uganda ebitundu 65 ku buli 100 bimidde ku bantu abataasoma kino kiri ku record Ssaalonga Mulengejja wasanyako Charles Peter Mayiga ebyenfuna by'eggwanga Uganda bimiriddewo ebitundu ebyenfuna by'eggwanga ebitundu 65 ku buli 100 bimiddewo ku bantu abataasoma kubanga baasoma ate banoonya mirimu kino nkikunnyonnyola abaasoma banoonya mirimu so nga bataasoma batondawo emirimu era baddukanya bizinensi zezirwa 1 mwabagamba nti mwasoma ate muli babbi kubanga munyunyuuta ate abataasoma era nga ataasoma bataliiwo gwagamba nti wasoma tolina kyosobola kukola lwaki Abaganda bosolozaamu ettaffaali oba oluwalo wattu tebaasomako yakwata 10 omutwalo 5 akakaaga oba n'akakadde n'akawaayo mu luwalo olwa Buganda njagala ombuulire ba eriti bameka abali mu ttuluba ng'eriryo abazimbye Obuganda Mayiga ba eriti bameka bemuga nti baasoma abazimbye Obuganda asobola n'okukwata omutwalo n'aguwaayo enkuuka ebeera mu bantu kikaaki emisinde gya Kabaka egy'amazaalibwa gibeera mu bantu kikaaki obutale obuli mu Buganda oba buli mu Uganda bubeera mu bantu kikaaki boda zivugwa bantu kikaaki
Arcade ziri mu bantu kikaaki. Ennyanja ekolebwako bantu kikaaki. Obusuubuzi bukolebwa mu bantu ba kikaaki. Abayimiriza amasomero abasomesa abaana bantu ba kikaaki. Be bantu abo boogamba nti abataasoma ate bakuyimirizaawo. Tujja tuteekawo challenge tuteekewo wali ebiwayi bibiri abataasoma n'abaasoma buli omu atandika okuddukanya economy olabe kye kitegeeza. Naawe Mmengo w'oyimiriddewo nkugambye w'oyimiridde abataasoma baazimba Bulanga eyo. Ne nkubuuza gwe yasoma ozimbye eki? Kuba buli kimu wasanga weekiri. N'amasengero gwe wazimba ssente wazijja mu bataasoma. Ate z'omala n'obba. Amasiro g'ogamba nti wazimba gakolemu emyaka 13. Ssente bazisonda. Baate baasoma. Omulina abaana b'amasomero. Kati kyogerako mba sinnakitegeera. Njagala kukusaba mu bintu by'oddamu okwogera mu nsi yonna ng'okutte ekkalaamu, okutte n'enjogeza toddamu kwogera ku muntu yina kuga nti yasoma kubanga yayimirizaawo eggwanga Uganda. Informal sector. Njala kubuuza gwe mulundi meka gyogera mu katale. Mindi meka gy'onywa obuugi. Mindi meka gy'olinya booda. Mindi meka gy'okwata enkumbi. Abalima emmwanyi oga nti emmwanyi teriyimba baki. Bameka abasoma basobola kusanga asanga alina faamu y'embuzi oba ey'ente. Oba alina omusiri gw'emmwanyi. Emmwanyi z'otunda mu kiri kikampuni kyammwe ekyabaffe eky'emmwanyi teriyimba baani abazirima bataasoma. Kati ngenda kukusaba n'obuwombeefu mu kwogera kwoyogera kwonna ng'oyimiridde toddanga namu kwogera ku muntu gw'ogamba nti teyasoma. Kubanga okusoma kuyamba kuwandiika na kubala ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu. Kati mwe ekizibu kye mulina muddira ne mwambala engoye ez'ebintu bye mwasoma mu ssomero ne mwerabira amagezi amazaale kitaawo n'ennyoko ge baakuteekamu nga bakuzaala. Gwe mulowooza musinga okutegeera. Tokiddangamu kwogera ku kigambo ky'abantu b'ogamba nti baasoma kubanga tule bangi abaasoma ng'amagezi ate amazaale tebayina. Kubanga yeerabira nti omuntu Katonda amagezi gaakuwanga nnyoko akutonda mu lubuto lwe ge magezi amatuufu g'olina okutambulirako. So njagadde okuyitawo kawo nkutegeeze nti wakoze ensobi. Okujerega n'okulengeza mbu abantu abataasoma. Kasita njagadde okukunnyonnyola ebitundu ebyo byonna obitegeere. Naye nga njagadde okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka Omulopera mugambe nti akasiriikiriro kangi kalwanya eminya. Abafutubadde Mmengo tebasobola kwogera ku bikolobero bikolwa Museveni. Wabula ate batambula naye ekiro. Okulya naye ng'era bakola bye babeera mu ntalo n'enkwe ez'okuwaayo Abaganda n'okuwaayo Bannayuganda bawangalya mu Buganda abataagala gavumenti eveeko nga balwanyisa baagala gavumenti eveeko. Tosobola kufuga banno myaka 4 ng'obajja ku mataka obattira abantu baabwe abantu abasinga obungi bawaŋŋanguse ne bubala nti kiri nno. Nsi ki gye wali otuusemu nga refugee asinga nnyinimu mu nsi obuyinza? Nsi ki wali osinze gye wali otuusemu ng'abagwira almost batandise okujja bannansi mu bitundu bawangaalira? Nsi ki? Teriiwo. N'olw'ensonga ensaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'okukuwaabira okutegeeza nti Mmengo kyonna kyekola. Ku ssaawa zino Mayiga alabanga ekirungi nekyandimuviiramu akabasa naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka abantu otandika okukola bakyamuli ng'essalambu ery'ensenke olw'ensonga nti ate tewakyali muntu atufaako kasita omuntu wa wansi aga tewakyali muntu amufaako. Abajja atwalira obuyinza mu ngalo ate kijja kukosa na buli muntu yenna yalowooza nti waali ali bulungi. Nga bwe twogera nti bw'ogula omukuumi w'awaka akukuumenga aboggolera abayise n'abakonkona n'otamuwa mmere okumala enzingu 3 oba enzingu 4 wattu n'amala yeesolosa n'ava ku lujegere w'omusibidde tagenda kubuuza ani aliwo agenda kutuukira ku ggwe akugajambule. Ebisigadde ajja kuba tavunaanibwa kuba naye abanoonya kyakulya.
kati ne bannansi abaganda abali mu kubonaabona nga tewali ddoboozi liva Mmengo naye nga ab'Emmengo ebyonfuna byafuukidde ekizibu naye ng'ojja babuuza ku bulamu bw'abaganda bonna 2 miliyoni abaganda bafunye eki mu Mmengo tekiriiwo bajja kuga bazimbye amalwaliro g'abantu ssekinnoomu abakulemberwamu oyo omusajja Kimba Freeman ne Mayiga ezo projekti z'abasema CBS posa zaabwe ng'abantu kuferera mu bantu enkuuka bw'etuuka ssente za Mayiga ng'omuntu ne kabinenti ye emisinde gya Kabaka bagituuka kyovula nti bakironkinga naye tebavaayo kwogera ku bikolwa ku bantu abagenda okudduka emisinde egyo tebavaayo kwogera nti Obuganda economically bukola bubi tebavaayo kwogera ku byanjigiriza bye mu Buganda tebavaayo kwogera ku butulugunya n'okutta abantu mu Buganda buli omwasirisa Buganda wano yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo Buganda yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo naye omusolo gukola ludda bw'ogubuuza omusolo gugenda gukola Maserengeta ne gukola mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne Mamboka mu Buganda wava omusolo nga n'enguudo zikwennyamiza wosanga obuyumba nga bukutte mu mbinabina naye nga musula mbaani Bannayuganda abawangalira mu Buganda abasukka mu mawanga 56 naye ng'alina obboogerera yaani Gochimenti abakungu b'Emmengo muyita mu nguudo zonna eziri mu Buganda amalwaliro amakyamu ne mugoogerako kikyusa ekifaananyi abantu bakirabira Gochimenti minisita wa Mmengo bw'osituka n'ogenda ku ddwaliro effu mu Buganda n'okola vino ebaddakiika 5 ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwaliro basobola oddikola Gochimenti Katikkiro gwe Mayiga bw'ogamba nti ngenze ku luguudo lw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde it's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu Bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba gwe tuweebuuza nti noteebuza ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga agenda bweru wa ggwanga olaba nsekamu kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawo ebikyuka naye mmwe ate abayita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako tugenda basaba ebyenfuna mu bikendeeze ne bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno wabula okungula ensi eno zisala abantu zebakusabira ngo bakoledde ebirungi Mmengo ng'ekulembera Mayiga mu butamanya kusirikirira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa ssente muzirye mwogere ebituufu nyemwe mukeera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt ezitundibwa kubanga osuubira obuwumbi 3 n'okeera mwama atikkira gatubise n'otega emikono n'otunda kaadi buli kaadi yabukadde obiri agala kuliraanya Ssaabasajja Kabaka n'otega engalo toyina gy'ogenda zitwala wajja oli munkuseere ng'ovaako n'evvu ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kye tukozeeko kimala katugende naye gwe omusajja tayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera kino kikyamu n'otayogera kino gwe n'osirika Muwanga Kivumbi vice president omusajja Omuganda avundira mu comment ovaayo kukola comment munnamateeka yagasoma Dr. Rina Zedriga avundira mu komera gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuvaayo kukola comment ku munnamateeka munaasibiddwa mukyala Jacqueline Mbabazi mabanga musibye nga natamanyi n'otavaayo wadde kukola commentary n'ogamba nti nawe osobola okuba nti mufuga eggwanga lino mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo what kind of nonsense is this amasuuti mwambala gaaki ogenda mu kereziya kusaba era n'osembera ki okulembera nte okulembera mbuzi oba okulembera ndiga mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo okusinga okujja abakulembeze bonna gye bali
wana abasajja n'abakazi bayogeranga emmengo nti ekimala kimala Museveni n'onsobi n'amanya. The moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth, he will keep on torturing Ugandans. Akole buli kikyamu kyonna. Previously, nga Mengo bweyogera Museveni awulira nga atya. What went wrong? Because you came in Mengo, you're working for Museveni. You can't even speak a single word against his actions. Mengo had a say previously. What happened to that stake? Kyatuuka ku mukono gwa Mengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna. Kubanga gwoyagala wefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira. Wafuuka ozambe. No problem. Ebyo njagadde bibagamba. Awo nvuddewo. Leero munnamateeka era nga naye ali mu dduka wa kooti ensukkulumu omukyala Justice Kisaache alina obukabo yaweereza bannayuganda saako nammwe bannayuganda abagufudde omugano ogw'okusirika nga Museveni asaanyawo eggwanga n'otukulugunya abantu. Era obubaka buno njala busindikira bannayuganda mwenna abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli safe. Nebo bomunasirika ennyo Museveni ajja kubuuza lwaki musirisa era ajja kubatta. Bw'obanga munnamateeka omukyala yasobola okubinnyika mu nsuwa n'adduka kitegeeza yalaba. Gwe kyotalaba. Buno bwebubaka bwe bwayogedde olwaleero. In the home of Robert Kyagulanyi. Has a crime been committed there? These are things we are talking about. You can't have it. How can we claim we have the rule of law in Uganda when you can, armed soldiers can, or armed people in uniform, whether army or police, can just go and decide to create a military barracks in the home of a Ugandan citizen, even if he's the head of a political party. Even when we are doing investigations, you don't have those rights. And for how long do you cordon off if there's a crime, but there's no crime, but we have camped there because we are in leadership. These things must stop. For those who are in leadership, you are, it's a shame to all of us. Let's not continue shaming. If you have no shame, personally, Uganda has a name. Uganda has a name. Let's protect our name, because all of us, we can't just turn into Kenyans or Americans or whatever it is. There's a process if you are lucky. But as long as we haven't assumed the citizenship of another country, we are Ugandans. But we can't have this situation where there are laws on private property, and as lawyers, we need to find a creative way of putting pressure on some of these things to stop. If you contest in an election, that is a political contest. But you also have a right to home, which is protected, and your privacy is protected under Article, I think, 26 of the Constitution. Is it 26 or 27? I haven't checked. So let's stop this. Sorry? 27. Yeah. And 26 for property. 26, yeah. So this impunity must stop. And by the way, I'm saying all this as a peace-loving Ugandan, and we love peace. But peace which comes at the cost of violating the rights of Ugandans or some Ugandans is not peace. We all have a right to enjoy peace. You can't say for us we have peace, let those ones not have peace. Where are they going to go? You're Justice Kisaache nga kutegeeza nti eggwanga lino litukakatako fena tuli bana Uganda. Okutabanka kwalyo kitukatako. Okumenya amateeka si kirungi. Nakugamba nti okuyingira mu maka ga Kyagulanyi
okugafuula military barracks kimenya mateeka ne oba onoonyereza olina kuyita mu mateeka so si kufuula maka g'oli nkambi ng'omenya amateeka n'okutulugunya abalala bw'ato bwakugambye kati gwe munnayuganda ali eyo gwalowooza nti oli safe mu Uganda toli safe abantu balina obusungu ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mbira abantu balina obusungu webuza obusungu omuntu gyabujja kubanga tayagala kwogera kati ekiru yajja kimalya ku muntu yenna gw'anaaba asanze ng'amukyokoozezza lw'ono omanya nti abantu balina obusungu n'olw'ensonga eyo njala bannayuganda mutegeere ku nsonga eyo nga bw'eri essaawa zino awo tuvuddewo kati waliwo kye batagenda bagamba mu mawulire naye nfunye message eno abantu abawangaalya mu bitundu bino njala mbere begendereza nnyo nga mutambula njagala kumenya ebitundu bino njala mbere begendereza nnyo nga mutambula naddala mu biseera ebyakumakya oba ebiseera ebyakawungeezi ebitundu bino kambibagambe omuntu nga oyita Kulambiro Ring Road Kiwatule Kyanja Stretcher akawungeezi ng'otambula oba ovuga oba otambuza bigere buli ku boda beera nnyo mwegendereza Kulambiro Road Kiwatule Kyanja Stretcher Northern Bypass Masanafu roundabout bwayise section mubeere begendereza nnyo Bokasa Ring Road towards Kampala Forest Muyenga mubeere begendereza nnyo Buziga Hilltop Road mubeere begendereza nnyo Kampala Entebbe Express Night Travelers mubeere begendereza nnyo as well Mitiana Road beyond Buloba Masaka Road beyond Nsanji mubeere begendereza nnyo nga mutambula olw'ensonga ebifo ebyo tebikyali safe n'omulundi n'ogumu eri bannayuganda abatambula kati bw'owulidde ebitundu ebyo weegendereza nnyo kati naku lwajjo omukulembeze bwe yabadde ng'alabiseeko ku mutimbagano ng'ayogerako eri ensi yonna ng'ali mu Geneva Summit 2026 obubaka mwabulabeere besibuddamu naye obubaka bwe yabwogedde nga buli straight nnyo tebubaddemu kwetooloola naye yagambye bannayuganda n'agamba n'abazungu openly yabagambye mwesuulire gwa naggamba ku mbeera egenda bweti mu Uganda n'abagamba Museveni ye dikiteeta eyeefudde kalimagezi ennyo nti muyonjo nnyo mu byakola si lwakuba nti alina amagezi no Museveni mbasomesezza ekintu kyakola addira omuntu agenda omunoonyerezaako n'amufuula comfortable nnyo n'amuwana ebyokulya n'amuwana ebyokunywa n'amuwana ew'okusula n'amuwana obudde omutuukirira wattu n'akuwana ekkasente era n'akulaga ebyo byeyagala okulaba takukaayanya kati awo n'akufuula comfortable n'abalaba bati obasudde mu katego ke wabula yabagambye abazungu nti muli wano mwesudde gwa naggamba abantu battibwa bawambibwa naye embeera egenda tuuka eve mu by'obuntu etuukewo ng'ekyali e Rwanda ng'ate mwakimanyako temutabaako kye mukola naye mbagamba nti ekintu ekyo kyandituuka mu Uganda singa mba temufudde eyo nnyo kujja nakyemalira oyo mu ntebe yabagambye mu lwatu ng'omusizi Aggressive bwe mutafaayo kweŋŋanga Museveni mu ngeri yonna ekyatuukirwa nakiyinza okugwa mu Uganda olw'ensonga nti buli kimu ekigenda mu Africa mukiraba naye mwesule gwa naggamba ekyo yakibagambye olw'ensonga ono akozesa abantu bangi nnyo okutuukiriza ebigendererwa byayagala ng'omuntu bw'ati byayogedde kati abasinga obungi olunaku lwajjo President gagenda okwogera abaddeyo diversions nyingi ne diversions ezo tezabadde successful lwaki diversion yasoose yabadde ya Yusufu Nsibambi
ngabe nabawandiki ne bagamba ntemu kyusibwa kisibwa Yusufu Nsibambi si mawulire njala kuboza lwaki si mawulire emyaka gyonna gye mbadde ku social media mbadde njoyera ku Yusufu Nsibambi n'ekibinja kyabwe kyonna ekyabamayiga bali mu position kati gadde si mawulire era njala sooka kugamba nti bwe yayingidde mu NRM bo 17 yagenda nabo yabaleseewa yagenda n'abantu 17 yibe yagenda n'abantu 17 yabalesera oddawa 1 yonge essaati gye yambadde yabadde mutuuka kitegeeza nti essaati abaddenga nayo tosobola kuŋŋamba nti wayingidde NRM mujjo ng'olina essaati ekufiitinga obulungi nnyo no essaati abadde ajamba naye ng'ajambala kiro okugenda osinkana Museveni tosobola kuŋŋamba nti wabadde n'essaati fiitingi bweti ng'essaati etobadde n'ebbanga nange kufiitinga bwetyo olaba ne morals ezibadde mu NUP ba state agent baddenga mu NUP nabo Museveni ne bamafi ba ina badde babaleeta nga bambala bi t-shirt binene enkofira tezijja ku mutwe nga tebambala fitting ngo naye ono fitting gyayamba tekitegeeza nti essaati abaddenga nayo ng'emu fittinga bulungi nnyo kitegeera bulungi nnyo ono omusajja gano si mawulire just baagenda bakulyetinga diversion nekyagaanye okitegeera essaati emu fittinga azifu nti yabadde nayo already kubanga tukimanyi nti bano badde ba NRM okitegeera bulungi nnyo kati yoyo nno abadde nampala wa FDC mu palamenti y'eggwanga Kanso Yusufu Nsibambi olunaku olwaleerawo alangiridde nga bweyigasse ku NRM mu butongole era n'agamba nti yazze kukola na mwami Museveni uliriza NRM oye Museveni oye Nsibambi oye Independent. Come on, do it. Kati essaati abaddenga nayo kyovula nti abadde mutuuka bulungi nnyo nkuwadde ekyokulabirako nti Museveni badde bamutega abantu baga nti bakyusa okuva mu NUP nga t-shirt tezikwatagana ezimu nnene enkofira tezikwatagana ku mutwe bambadde nga baagala nga abalese bulesi kati ono yakyuse jjo yazza ate n'afuna fitting immediate n'omuleeta bano ba NRM babaddenga just badde balinda kadde katuufu kukyuka naye ekikutto budde kigenda bota kiki ekyamututte nnyo ensonga zizino wammanga esooka 1 eyamulenso mwanjula yaani Anita Amongi yali luddawa mu FDC n'avaayo question mark bofunye eyamulenso yaani Anita Amongi omwanjula yali ludda mu FDC ogabugambye nti kibadde mu program n'abola kibadde mu program ekyo ndozo kitegedde ekyokubiri ono omwami badde mu opposition nga faking at opposition kumbe bali ku mission history ne mwamufunye ekyokusatu omwami ono abadde mmenyi w'amateeka nakati akyali mmenyi w'amateeka teri mumenyi w'amateeka essaawa zino ng'amanyi nti waliwo abantu abamulindiridde omujjako bye yabba oba be yafera ng'amulindiridde aba takyalina security kubanga akimanyi mu parliament agenda kuva ajja kuba takyasobola kukubira DPC simu kubira OC simu oba kukubira minister ye n'okubira omuntu yenna omutaasa kati kyadde alina okukola kwe kuswitchinga at least asigazeyo nti nayingidde NRM I can call Museveni I can call any minister or DPC or any general to rescue me ekyamututteyo kusigaza bintu byanyaga nga tebabimuggyeko abantu kubanga luli abadde agenda kuluzinga office wa MP kitegeeza baluzinze security ye abaluzinze immunity ye kati okuddamu ofuna ka immunity yabadde alina okuswitchinga okuva eno ku mirimu gye gy'obwambega agendedde kubanga eno abadde abega nga alina immunity y'aba MP ng'asobola okukubira nawe odalika chairman S1 chairman S2 OCCID DPC bajeno ne ba minister kubanga ne parliament asobola okwogera n'antamu kati nga adeka security ako ka immunity abadde akalina kati tambwe gwako nga talina weyeekutte kitegeeza immunity agenda giruzinga beyafera beyatta ayinza okuba ayinza
sigamye nti yatta nebwe ayinza okuba nga alina be yatta nga no bamulindidde omanyi njagala nnyo kosa ebigambo ebyo nti ayi kuba isobola okuva nti gundi yanzitira omuntu naye nga nze sina proof nege nti ayinza okuba nga ayina be yatta nga nabo badde bamulindidde awo n'agamba okebe nafera benatta benabba kati wano okuluzinga immunity mbaka bakaweddemu kangende eri kati mukitegedde yabadde alina okugenda okufuna ka immunity y'ensonga eyokusatu ensonga eyokuna 1 omwami ono yatugamba alina ebyapa 174 alina ebyapa 17 mu Kampala Central ebyapa ebyo si byenga omuntu ebyapa bya First Family wakuba biri manya ge bya First Family biri mu Sale Musale biri mu Hozi biri mu Geneti biri mu Seven biri mu Dana Natasha bonna patience kati yabakuumidde ebyapa mu Kampala Central ebyapa 17 n'ekyapa ekimu kiba 40-10 kwata 40-10 ebyapa 17 byali bigambo bisi byange naye nze gye buvuddeko nabagamba nga omusajja abeeranga mu Kampala District Land Board be baatunda ettaka lyonna eriri mu Kampala ne bazaliizi zonna ezaali ziweddeko ng'ettaka lirina kuddibwa Buganda oba ettaka lirina kuddibwa Ssaabasajja Kabaka ne baliguza Salim Musale ne First Family kati olw'okuba nti bali tebaagala kweraga wantu wonna nti bannannyini bintu bino kati ono kwe kuvaayo ng'emmandwe mulungi n'agamba n'ebyapa 17 mu Kampala Central ebyapa bino byabaani bya First Family alina obibakuumira kati kyova olaba yabadde alina okuba nga balina ebamuteeka asobole okukuuma emaali yaabwe entuufu y'ensonga ey'okuna ndowooza ogitegedde naye politically is a dead man walking yafa mu byobufuzi era abadde atambula nga mufu is a dead man walking byobufuzi is a political dead man walking tayina kintu kyonna kyasobola kuzza era neri gyagenze tayinayo kintu kyonna okujjako bayinza omweyambisa mu mateeka ne bamuteeka mu bitongole by'amateeka bayinza omuwa ambassador bayinza omuwa ekyaki naye nga ye politically tayina mugaso kuba public yamutegedde bwe muzzaayo akatambi babega Besigye gyali mu kkomera yabagambako ku mwami gwe bayita Kanoonye era yakalifalinga kuono nsibambiso agosima oli okuba nti zino zibadde malls all along ne Besigye abadde azimanyi nti zino malls bamu ku bantu abamu bamukyankalanya so kati oyo talina kyabagamba bayagadde omukosanga diversion unfortunately tekyakoze nebira byonna ebisigadde mu lukimu jja kitegera mpolampola nga kigenda okujja so njagadde otegeeza bannayuganda ati kati already political parties zonna Mau ali mbulire ne Museveni ekigendera kimu kimanyi nebira byonna sijja byogera byonna ng'oggyeko national platform kati gwe kyolina okusooka okumanya lwaki abagamba nti opposition ate balwanyisa ekibiina ekiri mu opposition ekyagala okuggyako Museveni mbadde ngamba nti bandibadde bakola nnyo nabo okwenkanankana ekibiina kiri bafune amaanyi ge bajjeko Museveni lwaki ate ekibiina ekiriwo ekirina amaanyi kye balwanyisa kubanga gwe muzannyo gwe mbadde muludde okutegeera abaali ba MP bafuuka ba bloga abaali ba MP bafuuka ba YouTuber abaali ba MP bafuuka ba TV presenters lwaki lwa blackmail propaganda malice against Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwegendereze nnyo ba YouTuber abakyaza kubanga nabo twabagamba ddati ba state agency gwe mulimu gwabwe ogubasasuza monthly ku kyazo ono avume Kyagulanyi kyazo ono ateke wano Kyagulanyi wansi kyazo ono akuba ennupu kuba gwe mulimu okukola ki ogubasasuza ndoza mu kitegedde olwaleero lwaki tubagamba ensonga zino okuzekkaanya baani boogera ki babagamba ki zezo ensonga nga bwe zirina okubeera ndoza mutegedde bulungi nnyo bwe mmala otegeera ensonga ezo n'abantu ab'engeri gye bakola emirimu gyabwe njagala buli omu oggula amaaso go otandike okwetegereza manya abantu bangi mulina okunyolwa n'obulumi mukonvatinga obulumi bwammwe mu bikolwa kye tuyita action via surgical operation mukonvatinga obulumi bwammwe mukonvatinga embuzi mu bikolwa via surgical operation kuba tugenda mu bikolwa tekyaligamba nti waliyo akalwa akajja tekaliyo Uganda tugenda mu bikolwa era temwerabira newawo okuwamba kwonna kye tuyita kudita
nga si Kyagulanyi agenda okufuuka president eyo tetuli mu interested mu yo kubanga nayo bagipulaninga nkiddamu niwe wabawo okuwamba kwonna okwengeri kutya okw'amagye nga Kyagulanyi Ssentamu si yagenda okubeera omukulembeze eyo si yaffe yaabwe bakirowoozaako ekyakuddita bakirowoozaako okuwamba obuyinza bagende nti Nyande takoze amateeka agamenye kooti tekyakola parliament yafa bakirowoozaako naye akakono bagamba kujjo nga Kyagulanyi afuuse president amaze okuwamba you can accept if not that ebyo byabwe nga bo awo n'otuvuddewo kati kanambule ku bigere katono nnyo tuddeko mu parliament ensonga lwaki omugenzi General Idi Amin Dada yajjawo ebyobufuzi by'okulonda yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician teweetaaga teekawo okulonda ye n'agamba agenda fuga ng'okulonda takutaddeewo era bye yakola nga tataddewo okulonda birabikako njala kubuuza muganda wange ali eyo okuva mu 1996 bukyanga okulonda kutandika mu Uganda yali ekyuseeko ko mu mbeera z'ebyenfuna by'eggwanga mu mbeera by'emirimu gy'abantu gye balina okukola mu byenfuna mu byensoma mu byenguudo mu by'amalwaliro yali ekyuseeko lwaki tekyukangako olw'ensonga okulonda bakuteekamu ssente nnyingi naye nga tekulina makulu kutya 1 ekyo ekiyumba kisaana kwokya parliament esaana kwokya n'abagirini bonna ne bafiiramu liri bagiriro mwabagirira okubba ensimbi z'omuwa omusolo mumanye ebbagiro lyebbagiro eribbibwamu ssere z'omuwa omusolo ne bazigabana nga tebalina kye bagenda kukyusa ku bulamu bwa muntu wadde obulamu bw'eggwanga lwaki bo bwe balwala bagenda Bulaaya babawa insurance naye nga omuntu amulonze talina insurance bw'alwala agenda Kiruddu nga teri ddagala nabagamba dda teri parliament mu nsi yonna egabira bamemba ba parliament emmotoka teriyo Uganda bakikola kubanga baagala bakuumira wali yateekawo ki parliament kino kibeera wali ng'ayisaamu ssente mu mateeka naye nga byakifere n'abateekaawo essaawa zino babanyumiza ebiboozi bya parliament sibe bagenda kufuna ssente mmeka kino Museveni akikola balaga nti abalonzi temulina makulu yayagala bano mumuleetedde kubanga bagenda okukozesa mu ddiiru ze okulaga ensi nti waliwo democracy ne legitimacy eya politics mu Uganda nga taliiwo nze singa nina obuyinza ekyo kiyumba nandibadde nkiggalawo nga Amini bwe yakola n'okulonda ne kujjawo ekyo kiyumba nkibona ekikubako bomu ne kisaanawo n'okulonda ne kuba Amini kye yakola mu myaka 9 Museveni anga tannatuuka kwadde mu hafu yaakyo Amini kye yakola mu myaka 9 nga tataddewo kulonda Museveni tannatuuka mu hafu yaayo lwaki kankunnyonnyole otegeere enguudo Amini ze yaleka zikyaliwo balo bazikuba mu bituli amasomero Amini ge yaleka ge gakyaliwo Museveni galuwa gazimbye amalwaliro Amini ge yalekawo ge gakyaliwo Museveni yayongeddeko Kiruddu na Kawempe ennyonyi Amini ze yalekawo bazitunda Museveni zayongeddeko buli lunaku akyusa bakozi ebyenfuna Amini byalekawo nga biri stable nga Uganda terina bbanja kati mu Uganda banjiwa milioni 3 nga Amini yaleka bana Uganda tebabanja Museveni kutwala obuyinza kutubanja milioni 3 buli muna Uganda azaaliddwa natannazi bakubanja milioni 3 kati wane bakusiigire kifaananyi ekikyamu kyekiriwa bw'ateekawo ki parliament kyammwe ekyo ne babba ssente ezo ne bazigabana nga abafamily ne bazimba zi malls oba shopping malls oba arcades
ne bazimba zibyandi esma byandi B ne bazimba za apartments oli abulungi nnyo kane bazimba za kedi mu Kampala ne bakulosa nti waliwo enkulakulana yaba individual teyamba banna Uganda bonna enguudo ze bakoze sofa zonna zigenda ku properties zaabwe gobane tewebuza lwaki enguudo ezikolebwa ennyo mu bitundu bya Wakiso Kampala zonna zitagetinga wali properties zaabwe watali properties zaabwe tebakolayo wale tunakyetegereza okola sawa ya Queen bali batagatinga Mr. Hotel necho ki shopping mall ekiri awo byonna bya Janet bate mukiteeka nga mutwe gendero waliyo bizimoro zaabwe n'amayumba gaabwe engudo zone ziri mu rugo kubanga waliyo properties zaabwe genda ekira nagira yona waliyo properties zaabwe gwanta kiteeka nga mbongo watali properties zaabwe tebasobola kukola yo ngudo goza chengodo zone zayisange motoka ebbiri mu Kampala nge motoka egenda nedda ezimu zonna bazigala bazifula wanuwe kubanga bayagala nti emmotoka bwegenda tedda nga bagala jamu w'abantu abeera awo maduuka gaabwe nga maduuka gaabwe gali busy ne bagafula wanuwe temmotoka bwegenda tewali edda ekino temwasooka kirowoozaako so nga te Kampala bamuzimba ng'ebugibira temmotoka bwe begenda edda nga bwe kyali mu ntandikwa olw'okuba nti bo bagenze bazimba za kedi zaabwe olwa personal interest ne gains enguudo zonna mu Kampala Central bazifula wanuwe lwaki kubanga technically bakikola nga bakimanyi nti kati balinamu amaduuka gonna n'akezi balina kikola batyo ekino temwakimanya bulijjo temukirowoozaako nkikunnyonnyodde enguudo zonna ze bakoze mu Kampala Wakiso zonna zigenda wali properties zaabwe so si gwe ng'ezizo eziza public kyovulaba enguudo eza public nfu tebazikola zimala myaka ezabo mu myezi 6 balumaze nga lugenda kukola temwamanya lwaki bazimbe Kasa ya Queen bakazimba olwa Mr. Hotel ya Janet n'ekimoolo ekiryawo Ensambya temwamanya woba kimanyi nti police barracks ekibuli nga n'ettaka lye bazimbako ebintu nene ya polisi waki tebasooka kuzimbirawo kuzimbira wa polisi basula waawo nagula bataka bagagaba nakyo tunakitegeera tunakissa mbongo kitegeera gende wali amasomero gaabwe agali ku international enguudo zonna nkole genda ewali amasomero ganagali international enguudo zonna nkole kuliko n'amataala kuliko ne kamera buli kimu kwekiri kubanga business zaabwe temwasobola kibuuka kati eyo parliament agikozesa kubba ssente bwamala okubba ssente nga bazimba zimoluzi bazimba expensive medical centers bazimba amasomero agali ku international level bazimba eziwooteeri naye nga bw'otuuka kuba ebintu mu Amini bye yakola mu myaka 9 mu 7 tandabituuka mu half lwaki kubanga buli minisita abadde mu gavumenti ya Museveni alina personal interest bamugamba kasitoba nga osobola otebako services wa Museveni zinesigadde vuluga ne bavuluga ekitali ku Amini Amini yakolanga ebintu byalinga bya public bannayuganda bonna so si byenga omuntu Museveni akola byenga omuntu si bya public ebivaako nza mutegedde ebintu ebyo kati njagadde okubategeeza ebintu bino mbitegeere naye nga nfunika gati oli ready. Are you ready? President wagenda okuvirayo, are you ready? Oli mwetegefu. When the president comes out, are you ready? Kyekibuuzo kyenkubuuza
kuba duration esigadde ntono. Are you ready oli mwetegefu? Mwenna muli betegefu mu Uganda yonna muli stede. Jo yazzo okugiyabagambye nti time bwe betuusa okusafacinga ngenda kuvaayo. Are you ready? N'olw'ensonga eyo Mukaba nkuumire atakumira mpeera mweraba.